Kwebaza nnyo ku gavumenti ya mukulembeze Yoweri Kaguta Museveni okwongera ssente eza bajeti ye Ministry y'obulamu. N'olwekyo twalaba nti ssente ezo zagenda okuzimba omusawo, zagenda ku nsawo ey'omusawo. Naye abasawo bano ba senior ba Major General bano ba generals babayita senior consultants ne consultants bafunye ebyoya byanswa kubanga babongeza ssente butini. N'olwekyo tugamba nti gavumenti egende maaso okukola rationalization, okusinkana okwenkanya emisaala eja bakozi ba gavumenti nga bali ku department emu. Kwegamba senior consultant huyo akola Mulago ne musawo wa Makerere akola Mulago, naye osanga nti musawo wa Mulago wa Makerere oba ali professor same level ne senior consultant afuna musaala nga milioni 10, naye consultant kati afuna milioni 4 mu kitundu. Tubaddeko n'ekizibu nti abasawo baffe tubadde tubasasula bulungi, naye kyo mukisa omulungi nti omwaka guno gwembalirira twayongerako ku musaala ogw'abasawo, era twagala kutegeeza abasawo baffe nti omwaka ogwembalirira oguddako omusaala era gw'abasawo tujja kugongeza. Kino kijja kugenda kuyamba ekinene nnyo okulaba nti abasawo baffe babeera mu malwaliro, bakola mu malwaliro, naye nga n'ebikozesebwa ebyuma tujja kugezaako nga ministry nga gavumenti okulaba nabyo tubiteeka mu malwaliro.